Olabira bino nga kampuni eziwerako zisulirira kuggalawo bizinesi wano mu Uganda n'okulangirira ezimu zalangiridde dda omuli ssemaduuka gali kwoleka gamba nga Shoprite, Game, kyokka nga waliwo ne kampuni y'ebyempuliziganya nga wano mu Uganda emazeewo emyaka egiwera. Kinajjukirwa nti emabegako kampuni nga Warid, Zain, Uchumi, Nakumatt Oasis n'endala zava mu Uganda ng'entabwe yeekuusa ku byanfuna bya wano. Abatunulira ebyenfuna by'eggwanga okuyita mu bibiina ebyenjawulo bagamba nti kye kiseera Uganda okutuula okukuba ttooki mu nsonga z'ebyenfuna. Weewaawo COVID yadobonkanyiza ebyenfuna naye n'emabega ebyenfuna byaffe bibadde tebitambula bulungi. Ate kati ne COVID ono atuwadde omukisa okuddamu okwekuba mu ttooki tulabe ebyenfuna yaffe tubikoze tutya. Bano Uchumi baani Nakumatt ba Shoprite oba bagenda gaapu eyo tugikozesezza tutya. Jenny Nalunga akulira ekibiina ekirondola ebyenfuna by'eggwanga naddala obusuubuzi Siatin agamba nti kampuni okwabulira Uganda kiraga lwatu nti abantu baavu tebakyasubira kuyimirizaawo bizinesi ziri mu Uganda. Abamu bajja kwekwasa emisolo naye ojja kwesanga nga kati kampuni ezimu emisolo oluusi baba babakendeezezzaako naye nga bizinesi ki ntono lwakuba ebyenfuna byaffe bikoze eki byetuzze. Nalunga agamba nti tewali gavumenti kyesobola kukola okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu bw'enaba tefuddeyo kuteekawo makubo gazza ssente mu bantu. Era kyenkugambye middle class enegenda mu supermarket ntono, ssente ziri mu bantu batono ddala tebasobola kusustaininga kuba nti basobola okukola ki okugula ebintu by'omu ssemaduuka. Kyokka yakulira ekibiina ekitaba bizinesi entonotono wano mu Uganda ki Federation of Small and Medium Sized Enterprises Uganda, John Walugembe agamba nti n'amateeka agafuga ebyenfuna by'eggwanga mangi ageetaaga okuddamu okutunulwamu. Kati Bank of Uganda agambye banka weetaaga obuwumbi 15. Luli obadde weetaaga obuwumbi 25. Gw'okisuubira kati wali mu Uganda alina obusobozi obwo. Kati obuzibu we buva nti gwe etteeka ly'otaddewo liyamba omuntu bannansi okwekolamu omulimu kizibu. Abatundulizi b'ebyenfuna bagamba nti gavumenti kekadde erabire ku bamusigansimbi abaabulira eggwanga etandike okussa ssente mu bamusigansimbi ba kuno okusobola okunyweza ebyenfuna by'eggwanga. Tulabe nti akatale k'eggwanga kano tetusobola genda mu butale bulala nga akewaffe tetukafunyeemu. So tuzimbe obusobozi bw'abantu baffe nabo basobole okutunda ebintu ebyenjawulo mu ggwanga lino. Jenny Nalunga agamba nti Uganda erabire ku nsi ezigyetoolodde engeri gye zikwatamu ebyenfuna byazo omuli n'okutandikirawo abantu banka ewola bannansi okuli amagoba amatono. Uganda nga gavumenti oba erina post bank niyo abadde terina banka yaayo. N'olaba nti abantu baba tebasobola kwewola ku ssente entonotono bizinesi zinaatambula zitya. Tetunabatuuka we twandiyagadde kutuuka naye tuteesa twagala banks zino zitandike okuyamba omuntu wa wansi naye naffe bannayuganda twekolemu omulimu. Titus Jemba, BBS Telefina, Ageesigika.